look at yourselves in the face, show that you're ready. No, what would you do that? That is it. That is it. That is it. These people are ready for the fight. And we, are you ready? Are you ready? Why are you here? Fight now. Are you ready? Let's go. What's happening? Oh, I don't care. Why are you here? You don't know. Why are you here? Fight now. I want to stand. Okay, the fight has been lost. The fight has been The fight is now on. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Uganda. Kabadde kaseera kansasage nnyo olunaku olwaleero. Mwana muwala amanyiddwa nga Prima Kadash, Prima ex wa Jostede, gomanyi obulungi ennyo nnyini ddala nantagwa ku mutimbagano era nga yali boosi wa Prima Lusania. Bwe basisinkanyeko ne mwana muwala amanyiddwa nga Zahara Toto, DJ Zato. Zahara linnya ki erirala oli osobola okubanga ogattako? Omanyi ababiri bano okuva gye buvudde babadde nga beekolokota era nga bagenda maaso n'okuba nga beesojja ku luwonzi. Buli omu afunyeyo akadde nga bw'afuna obugambo bw'asobola okuweereza munne ng'abumuweereza bakira nga tebeesisinkana one on one wabula nga basinga kuba nga balwanira ku mitimbagano. Kati nno olunaku olwaleero okuyita mu mukulu akulembera ebikonde mu ggwanga basisinkanye. Wabaddewo press conference era olulwanagana oba okwesikasika kwolabye okutandise awo nno we kwafubutuse then ebiddiridde weewaawo ne bagenda maaso n'okwogera eri ab'amawulire. I want to welcome you all to this press conference or fight launch. Is the champion in the making, Madame Prima Kadash, who you all know very well, superstar, celebrity, corporate. She dressed very smart. You're welcome, Mr. Manager, Team Prima Kadash. On my left-hand side, superstar, champion. She's the champion already. You can see how she's super smart. DJ Zahara Toto. She has so many other titles. She'll later introduce herself, but you also know her. So, kyekyo nno press conference etegekeddwa olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 7 July 2026. Mwana muwala Prima agenda kulwana ne Zahara Toto mu bikonde oba ekikonde kimusosola ndaggu. Ku luno tegenda kuba kweweereza bigambo, si kwevumaavuma, si kweweebuula, si kwetyoboola, wabula buli omu bagenda mwambaza giravuzi ayimirire mu blue corner omulala mu red corner, kyani kya Zahara Toto, kyani kya Prima. Kati simanyi gwe omulabi ani gw'osuubira okuba nti agenda wangula ekikonde kino, naye nga bo n'olunaku olwaleero babadde baagala kutandikirawo kugeeyambaza. So Prima Zahara Toto ekikonde kitegekeddwa abatwala ebikonde mu ggwanga era nga kigenda ku happening. Emabega awo badde olabanga ba celebrities ab'enjawulo abalwana. Kati nno omulundi guno bakazi bw'oba obadde olabanga ba celebrity basajja, kati omulundi guno abakazi be bagenda okubanga balwana. Kati nno nga tuvudde ku balwana, waliwo olugero oluteekebwa ku balwana nti olaba geerwanyanga gaagala kulya oba kyamukulu. Kale yetuvuddeyo amawulire si gasanyu n'akamu mu music industry oba mu entertainment industry ya Uganda. Omukulu Kiweewa gwe mumanyidde ddala obulungi, omusajja akubye music emyaka n'emyaka,
Mzeeyi Gerard Kiweewa. Omusajja omuziki agukubye ne gunoga era nga bannayuganda ebbanga lyonna abalesenga beenoguuna. Ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero musajja wa Katonda yabadde ali Makindi awo we yabadde agenze okuba nga akola performance. Amawulire gye gamutuukiddeko nti mukyala we ate ng'ono abeera maama wa promota Jemba yabadde avudde mu bulamu obw'ensi eno. Sooka owulirize ebigambo muzeeyi bye yataddewo oluvannyuma lw'okukimanya nti yabadde afiiriddwa mukyala we. Mama w'abaana bange abakulu ali mu ddiiro. Abaana bange abakulu asooka ye Jemba Joseph, owokubiri n'alinya Kiweewa ne banaabo naye Afudde ekituufu. Kakati ng'ate nakola dda pulogulaamu wano kati eriize nyina okubaayo ate ne wano wanze nyina okubaayo naye ffe tuli basirikale tulinganga abasirikale ndowooza engeri gye tukwata mu ndongo eno tebalina amanyi olinaku zino nebikulagirako kozigambye ni tulinganga abasirikale obanga ndi tuli basirikale tukola tuyimiridde abasirikale nabo tabina abaliwo akola ng'atudde omanyi byennaku zino baaba tukolanga abasirikale ne bakubikira nga walya sente z'abantu olina okwemera okuzikolerera nolyoka ogenda osanga emirambo gyo. Kakati nsaba nyimba eyo nga lumu bbiri munzikirize ngende simbubiwayo mubibambi oli Jemba mubeera naye wano bamumashimu. Maama we yenyini amuzaala baku yanzalira abaana bange seetaga DNA zammwe za Uganda wano gasiya saagala ekyo nsiddamu. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya mukyala w'omuyimbi Gerard Kiweewa. Wabula Gerard Kiweewa kyayongedde okulaga nti y'omu ku basajja abalina oba abasajja ab'amaanyi ennyo nnyini ddala. Ti newaakubadde mukyala we yabadde avudde mu bulamu obw'ensi eno era nga n'amawulire gabadde gamutuuseeko nti munnange omukyala assizza ogw'enkomerero, yagambye bye yabadde azze okuyimbira nti mumanyi kale kansooke mbayimbiremu temugamba nti Justin neekwasiza. Then we yamaliriza musajja wattu ne yeeyongerayo naye ng'obulumi bugenda maaso n'okubanga bumuluma ne Ssekuluma yenna eyali afiiriddwako w'Oluganda. Kakasa bukakasi osobola okukitegeera. Kati nno nga tuvuddewo ko awo omwana mulenzi amanyiddwa nga Weasel Manizo. Olunaku lw'eggulo yaguddewo ekigwo era kye yalabye yabadde takirabangako. Weasel Manizo ebyembi bisekerwa. Weasel Manizo oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu nga music we atundibwa obanga agenda maaso n'okukuŋŋaanyizibwamu ssente aba Uganda Performing Rights oba giyite UPRS, mwana mulenzi Weasel yafunye ssente emitwalo 28,500 okuva mu music we. Jjukira tulina ekitongole mu Uganda ekya UPRS kye kikuŋŋaanya royalties z'abayimbi oba ensimbi bagenda bakuŋŋaanya ssente okuva ku ziradio ez'enjawulo eziba zikubye music wo, amabaala n'ebitundu ebisigaddewo. Kati ne bakuleetera ssente zeezo. Weasel abasajja bamuweereza emitwalo gya Uganda 28,500 era Weasel yawandiise nga tasobola kukikkiriza. Nagamba nti this is what 1.5 years of royalties looks like from UPRS. If this is how the big names are treated, I can only imagine the struggle for upcoming artists. I will be buying instant noodles for the foreseeable future. Seriously needs a review. Mwana mulenzi Weasel Manizo yagambye nti bwekibanga kino kye kikolebwa abayimbi abakulu nga ze ssente ze bafuna mitwalo 28 oluvannyuma lw'emyaka mwaka gumu n'ekitundu. Kati ate olwo abayimbi abato. Kati nno nga tumaliriza awo tujja okugendera mu bakulu abo boolaba. Ono ali ku mukono ogwa ddyo oba ogulya emmere okusinziira screen yo nga bw'esobola okubeera ye mukulu amanyiddwa nga Mr. Ibu. Ono yava mu bulamu obw'ensi eno. Wabula Mr. Ibu we yatuukira okubeera nti ava mu bulamu obw'ensi eno yayita mu kaseera akaali akazibu
yalwala ne sekulwala yenna kati omukulu ono ali ku mukono guno ogwa kono muzanyi wa Nigeria naye mumujjukira bulungi omukulu amanyiddwa nga Bob Manuel Udoku yafuddeyo n'abaako kyayogera wabula still ng'akyogera okusinziira ku bulamu bwa Mr. Ibo yagambye nti life is generally easier for females than it is for males. It is not that Nollywood doesn't pay, but actors have many bills to settle. It pained me when John Okafor fell ill before he eventually passed away while we were trying to raise funds for his treatment. Some people on social media kept asking where is all the money he made from acting. They didn't understand the realities of the profession. I didn't even know he had married more than one wife at the time. Kati omukulu amanyiddwa nga Bob Manuel Udoku yagambye nti obulamu bwanguyira nnyo abazannyi ba firimu nti bwanguyira nnyo abakyala okusinga abaami n'agamba nti bw'otunuulira bonga mu Nigeria gye bazannyira ebinigeria n'agamba nti tekiri nti nno ebinigeria bibadde nga tebibasasula ebbanga lyonna n'agamba nti naye abazannyi bano balina bills ez'okusasula nnyingi n'agamba nti kyamuluma nnyo okulaba mwana mulezi John Okafor oba mmwe gwe mumanyi nga Mr. Ibu bwe yalwala era oluvannyuma ate Mukama n'amutwala nti bwe baali mu kaseera nga bali mu kumunoonyeza ssente ez'okumujjanjaba nga bakola zi fundraising ez'enjawulo okulaba nti musajja wa Katonda obulamu tebugenda nti abantu abamu ku social media baalinga bababuuza nti naye ssente zonna Mr. Ibu ze yakola zaalagawa. Kati omukulu Bob Manuel Udoku agamba nti abantu kye batategeera ku bulamu oba kye batategeera mu bintu bino bye tulimu ebya showbiz oba ebyokubeera mu butaala waliwo ebintu ebituukira nga bya ddala era Manuel Bob Udoku yena agamba nti yali takimanyi nti ne Mr. Ibu yali yawasaakokko ne ku bakyala abasukka mu we yabeerera omulamu ng'obulamu bukyatambula ebiseera byonna. So obulamu obwo obw'obutaala bugirako omuwendo nabwo si bwangu omuli omuntu okubeera nti alina okulivinga obulamu obw'ebbeeyi alina okutambulira mu mmotoka ez'ebbeeyi alina okugenda mu malwaliro amalungi abaana b'essomero ewalungi n'okubeera nti alina okukuuma ekifaananyi okusinziira ku bantu abamugoberera nga bwe baba bekenneenya n'okuba nti bamutunuuliza eriisa ejjogi kati no byebyo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG.
Abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze Abasidi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasidi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.